Oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okugugumbula abaka ba Parliamenti n'abatunuulizi b'ebyenfuna olw'okulemesa enteekateeka eze kampuni y'emmwanyi ey'omukyalo Muyitale Vinci nga ye Peneti okutunda emmwanyi ebweru wa Uganda ng'ekikola ku lw'emmwanyi zonna eza Uganda. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti nabo tebagenda kutiisibwa n'ebigambo bya President nti bave ku kye baasalawo ti endagaano eyakolebwa ne Vinci nti yali mbumenyi bw'amateeka. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa bwe yabadde ayogerera ku mikolo egy'okujaguza emyaka 6 kasookedde nga Uganda efuna obwetwaze egyayindidde kololo olunaku lw'eggulo yagugumbudde abaka ba Parliament wamu ne bannabyanfuna olw'okuvumirira endagaano gavumenti ya kuno gy'akulembera gye yali ekoze n'omukyala Omuyitale nti bino tebigenda kumutiisatiisa okuva ku nteekateeka ze. Endagaano eno yayogeza bannayuganda ebikankana nga n'akakiiko ka Parliament akaali kakulembera omubaka Mwine Mpaka kalaga nti yali ejjuddemu vulugu muyitirivu obungi era ne kalagira eyimirizibwe nga mu ndagaano eno omukyalo ono Muyitale Pineti ne kampuni ye ya Vinci baali baweebwa obuvunaanyizibwa bokka b'emmumululumu okuvunaanyizibwa ku kutunda emmwanyi ya Uganda ebweru awatali kuvuganyizibwa kwonna. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa tagenda kubatiisatiisa nga ababaka okulwanirira abantu abaabalonda. Naye nga wagambye nti walejja mutiisatiisa mutuufu naye njala mujjukiza nti wali mulimi wa mmwanyi wagenda kutiisatiisa era n'endagaano ye n'emunywanyi we Vinci waddembo gisa mu nkola ku mmwanyi ze abalimi b'emmwanyi fe abazirima tumanyi gye ziri nezitunda tumanyiyo naye mu byonna bannayuganda naddala abalimi kwe kwongera okutegeera omutima abakulu bano bakiridde bwami gwe babalinako naye ekirungi asanze tulaba ng'abakulembeze abaka ba Parliament abajega ogwo gwabwe fe nga abakiikirira abantu abalimi b'emmwanyi tujja babulira ekyokukola bagende maaso balime emmwanyi zaabwe mu bungi emmwanyi si za mwami Museven ne gavumenti ye emmwanyi zaabwe emmanyi gaabwe kwewaayo kwabwe ettaka lyabwe. Ate ye omubaka wa Nakaseke Central mu Setteesezo Alan Mayanja Sebunya agambye nti kyandibadde kirungi omukulembeze wa Uganda ne yeesonyiwa eby'emmwanyi kubanga si mulimi wa mmwanyi era agambye nti ng'ababaka ba Parliament tebagenda kukkiriza President Yoweri Museveni okuzannyira ku mmwanyi z'abantu. Olw'okuba nti omwavu yafugika kati bannayuganda ayagala okubakuumira mu mbeera eyo naye ffe ng'ababaka kuba tuzze nga tukyogerako nti mwami Museveni emmwanyi zirekere abo abazivunaanyizibwako kuba sirowooza mwami Museveni alima emmwanyi kati abalima emmwanyi baba bakugambye nti emmwanyi yaffe togikwatako togigabira Pineti kwe noolemerako ekyo nno kiyinza okuvaamu obuzibu obw'amaanyi naye ffe tulowooza ng'abaagala emmwanyi n'okulaba ng'etinka tugenda sigala nga twogera ekyo ekituufu mwami Museveni va ku mmwanyi y'Abannayuganda ebirala byonna osobola okubizanyirako naye eky'emmwanyi tetugenda kuganya. Ebyo ng'obitadde ku mabbali kaweefube w'obwakabaka bwa Buganda ow'okuttukiza okulima emmwanyi mu bantu ba Buganda ne Uganda okutwalira awamu addamu enkya ya leero mu ssaza Ssese era nga Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakulembeddemu enteekateeka eno okwewala ebyamamesa amangi tegeesimira bunnyanga tegalina agakulembera. Katikkiro olwaleero akutuukira ku mwalo ogw'Ebugoma wanaava agende ku mbuga ey'essaza Ssese gy'agenda okwogererako eri abantu ba Kabaka omuli n'abaana b'amasomero. Olunaku olw'enkya Katikkiro ajja kutandika okulambula abalimi b'emmwanyi ku kyalo Buyindi ekisangibwa mu ggombolola ya Ssaabaddu Mugoye era agenda kulambula ennimiro ey'omulimi mu Nalotale Paulo Semanda oluvannyuma aggulewo ekyuma ky'emmwanyi ku kyalo Bweya. Oluvannyuma Katikkiro ajja kugendako mu ggombolola ya Mumyuka Bujumba okulambula omulimi Kizaddaani Kyeswa ate mu ngeri y'emu agendeko mu ggombolola ya Mutuba 2 ku nnimiro ya Ejini Kitaatiire Emwena ate olwakuba olukuŋŋaana ku mbuga y'essaza. Katikkiro mu bubaka bwe eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka azze abakubiriza obutakoma ku kulima bulimi mmwanyi kyokka wabula era nti emmwanyi bazinywemu kaawa babeere balamu bulungi mu kukinoganya nti owooye ewuwe evviiviri kutikka ekinywa ky'enku. Tukubiriza bannayuganda okuyiga okunywa kaawa. Bwe tunaayiga okunywa kaawa bano abaagala okutulemesa okuzitunda ebweru tunaaba tubatebuse. Mu Ethiopia batusinga okulima emmwanyi naye ebitundu 65 ku ze balima be bazeenywera era bafunamu kinene nnyo kijja kutuwonya bano abaagala okututawaanya.
Kaawa talwaza ntunnunsi. Mugende mubuuza abasawo. Entunnunsi eba ku bintu birala. Kati mulaba tulimanya amatooke tugafunamu nnyo tubakubiriza mulime. Naye tugeeriira. Singa twali tugatunda ebweru, sigaloza batandisa obukwakkulizo anaagatunda yeegundi, ataagatunda yeegundi. Bw'otaasalira ebitooke nga nkusiba. Tugeeriira. Galimu ssente enkumu. N'emmwanyi tuyige okunywa kaawa. Omwami wa Kabaka ow'essaza Ssekweba Augustine Kasirye agambye nti abavubuka bajjumbidde nnyo okulima emmwanyi ekiwadde Buganda essuubi. Twagala okulaba abantu engeri gye bajjumbiddemu okulamira emmwanyi ky'ekintu ekikulu. Twagala okulaba bukodyo ki buyiiya ki bwe bateeseemu okulaba ne bongera omutindo gw'emmwanyi. Ate twagala okulaba abantu ab'enjawulo kubanga ojja okusanga naye ate abo abasinga bonna abasinga bavubuka. Naye okusinga twagala nnyo okulaba ebintu ebyo. Omutindo okuumye gutya, buyiiya ki obuli ku musiri gw'emmwanyi, endabirira, biki ebitawaanya emmwanyi ezo ngamba ng'endwadde, gw'obikoledde ki, kale byonna byakuyiga. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala mu Ssetteesezo Helen Nakimuli agambye nti abasese bongedde okufuna obuvumu okulima emmwanyi oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okulinnya kw'akatale k'emmwanyi ate nga bulijjo k'amaanyi kaliibwa na mbiro. Okukyala kwa Katikilo mu ssaza lya Kabaka ly'Essese kugenda kuyamba nnyo abasese. Ekisooka byonna abasese, ekisooka balimi ebintu eby'enjawulo nga mu byo muli emmwanyi ate nga tulabye nnyo nti emmwanyi ebadde egudde akatale ng'abantu Ssaabasajja ab'Essese baweddemu essuubi nga baweddemu amaanyi naye ate ng'emmwanyi eno babadde bagirima. Naye azze ng'atulambika ng'atugamba nti emmwanyi tetuggwamu maanyi mu kulima emmwanyi kubanga tubeere n'essuubi nti akatale kagenda kulinnya essaawa yonna. Akati Katikkiro okujja mu ssaza ly'Essese kigenda kuzaamu abantu bano babadde balima emmwanyi amaanyi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Munnayuganda yenna asobola okukwatibwa mu nsi gy'agenze n'avunaanibwa mu mateeka g'ensi eyo singa abazzizza omusango nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Era bw'obanga otoyodde amateeka g'ensi eyo mw'oli era bakuvunaanira mu nsi eyo nga basinziira ku mateeka gaabwe. Waliwo n'amateeka gasobola okukkiriza Uganda okusaba ensi ekulina ekuzze muno naye ng'omusango Munnayuganda gwakoledde mu nsi endala gukwatagana na Uganda teguvunaanibwako ensi eri gy'agukoleddemu yeba eguvunaanibwako mu mateeka. Amateeka ga criminal law tegakkiriza Uganda kubeera na buyinza wabweru wa boundaries zaayo. Ewali amateeka agamu agakkiriza omusango omuntu waba aguddiza wabweru wa Uganda okumuzza wano ng'amateeka ga terrorism n'amateeka amalala amatonotono. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kitandise enteekateeka ez'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kino mu mirembe oluvannyuma lw'ekisanja eky'obukulembeze obuliko okuggwaako okwewala eby'ekite ekitava ku ssengejjero ye Wankindo. Kinajjukirwa nti obukulembeze bwa Engineer Patric amuriat oboy bwaggwaako mu mwaka 2020 naye nga n'okutuusa kaakano babadde tebalondanga bukulembeze bulala mu kisanja kyabwe eky'emyaka 3. Patrick amuriat oboy yalondebwa mu mwezi ogw'e11 omwaka 2017 bwe yamegga Generali Girigoli Mugisha Muntu Oyera mu kalulu akaali mu kisaawe Namboole. Radio Chabase kitegeddeko nti akakiiko ak'oku ntikko mu kibiina ky'ebyobufuzi eky'FDC olwakimanya nti ekisanja kya President kiweddeko olwo ne balyoka bakyongezaayo emyaka emirala 3 olw'embeera yaliwo nga tebakkirizisa kulonda nagyo kaakano egyolekedde okuggwaako. Bino ebijjidde nga waliwo ekibinja ky'abawagizi ba FDC nga bakirimu batandise okuteeka akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kyabwe ku nninga okutegeka mangu okulonda okw'obukulembeze obupya. Sekamwa w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change Bulayimu Ssemujju nganda bwe tumutuukiridde ku nsonga y'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kyabwe agambye nti nabo bakimanyi nti beeyongeza emyaka 3 mu buyinza naye kyajjawo olwalumima mawuggwe nga bannakibiina tebalina kweraliikirira obuyinza bugenda kukyuka. Okusooka kulonda kwa FDC
kwali kwa kubeerawo mu mwezi gwa July, omwezi gw'omusanvu mu 2020 olw'obulwadde bwa COVID obwali butakkiriza nkuŋŋaana n'okukyusibwamu kw'etteeka lya Political Parties and Organizations Act. National Council neeyongezaayo ekisanja emyaka 3. Tegeeza nti July next year n'emyaka gino esatu gijja kubeera nga giweddeko. So party egenda kukola enteekateeka erangirire okulonda okuva ku byalo okutuuka ku bwa president dibyo kunaabeerawo ng'ekiseera ekyo tekinnaba kutuuka. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Uganda yakuzizza emyaka 6 kasookedde nga yeefuga nga yagikuzizza lunaku lwaggulo nga mu myaka egyo 6 mubaddemu ebintu bingi ebireeta essanyu wamu n'ebyo ebikwasa ennaku anti bulijjo gwakanga musana kaakiro tabulamu. Alex Mukulu y'omu ku abo abazze bagoberera ebyobufuzi bya Uganda era ono yabiwandiikamu n'emizannyo ng'ono omuzannyo gwa 30 Years of Banana ogwa 1992 gwe yawandiika gwakwata Uganda omubabiro olw'engeri gye gwali gulaga emyaka 3 egyasooka egy'ameefuga mu ngeri ya bwe bukyasiwe buzibu enkoko ebuuza nnyini y'omuziro. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omuwandiisi w'emizannyo ono Alex Mukulu nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi ku myaka 6 egy'ameefuga ga Uganda. Naye gw'omu ku bantu abamanyikiddwa abazze bagoberera nga olaga engeri Uganda gye zeetambulamu ng'oyita mu mizannyo era ku myaka 3 watuwandikira 30 Years of Bananas emyaka 3 oba egy'amatooke ku myaka 6 tufaananye tutya? Twali tutya naddala mu nneeyisa ng'abantu. Nze independence ndowooza nti esookera ku muntu enneeyisa yaffe okusinga ebintu ebirala infrastructure nga amakubo amalwaliro kubanga byonna oyinza obbikola nga naye enneeyisa y'abantu yo tekyuseeko. Kati awo kyenva ngamba nti tulina okupima ne tugamba nti mu 62 twali tutya abantu abaali ababbi. Kati ababbi beeyongedde oba bakendedde, obulwadde bweyongedde oba bukendedde, empisa z'abantu zirongoose olw'emyaka 6 oba zeeyongedde ku bambi. Nkiddamu bwe ntyo nti twandikoze measures nze nga bwe ndi ewa theatre ndi ku humanitarian. Omuntu yali atya mu 62 enjogera yali etya ojja kiraba nti nga media kati abantu b'ennaku zino balabika olina kubawugganira okuwulira ekintu ekyo kirabira ku biranga ebirangibwa. Abantu bawuggana buwugganyi omuntu takyawulira nga towugganye. Eyo theatre industry eyimiridde etya ekuze egenze mu maaso ki? Yeta etendezebbwa nnyo naye okusingira ddala ekigikendeza ye instant culture gye tulina kati eri mu bavubuka ne mu bantu ffenna olwa tekinologi nti buli kyoyagala okifuna mangu, buli kyoyagala kiri mu ngalo zo. Ate kyali muntu ayagala kutuula mu National Theatre n'amalamu essaawa 2 ng'essimu ye teriiko nga tanywa nga talya. Kati kirinanga ekigamba nti tekyasoboka kubanga abantu baagala bintu by'ebweru outdoors nga banywa sigala banywa omwenge bali ku masimu gaabwe. Kino kiva ku ki? Ne mbazungu bwe kiri? Mu bazungu nedda yegwa nabo balina amasimu. Naye bo bagakuliddemu bagamanyidde tetumanyi gakoze. 30 Years of Bananas wali otegeeza ki? Ekyo bw'oli mwana muto nnyo tomanyi myaka engero gyali. Nagamba nti ebintu bye twakola mu myaka 3 eggwanga ebitegeera era ebiri obulungi byandibadde bisobola okubikolera mu myaka 5 gyokka. Okuva olwo tweyongeddeko emyaka emirala 3 era nga gwe oli olaba ku luno otugamba ki? Sweet and sour. Giwooma ate era gikaayirira gikaawa. Enkola y'emirimu gyonna security, insecurity, justice byonna ku Uganda eyo bw'obitunuulira olaba nti ebirimu ebituli bingi ebitandibaddemu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mogo era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda.
Tiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'okubaka eya She Cranes mu kiro ekikeesezza olwaleero ekubiddwa Bungereza ng'egikubye obugoba 64-51 mu mupiira ogwokusatu ogw'omukwano. Bungereza asooka kuwangula She Cranes obugoba 60-51 ate mu muzannyo ogwokubiri era Bungereza newangula obugoba 53-45 ng'emizannyo egisembyeyo ebiri gizannyiddwa mu kibuga London. She Cranes okuzanya emipiira gino ebadde n'ekigendererwa eky'okwetegekera obulungi empaka z'ensi yonna eza Netball World Cup ezigenda okubeera mu South Africa omwaka ogujja 2023. Mu mipiira gino egy'omukwano She Cranes yasooka kuzanya ne Wales emizannyo ebiri era gyombiriri yagiwangula nga yasooka n'egikuba obugoba 56-47 ate n'esembayo okugikuba obugoba 64-46. mu ngeri y'emu She Cranes yawangula Northern Ireland emizannyo ebiri yasooka n'egikuba obugoba 36-31 ate n'eddamu n'egikuba obugoba 44-34. Empaka za Netball World Cup e South Africa zigenda kubaawo okuva nga 28 Julayi okutuuka nga 6 ogw'omunaana omwaka ogujjera. Uganda egenda kukiika mu mpaka zino omulundi ogwokuna, yasooka kukiika 1979 n'eddayo 2015 n'eddayo 2018. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kawuuta ye mukulu w'abafumbiro ba Ssaabasajja Kabaka bonna ng'obwakawuuta si bwansikirano era nnyini linnya lino ddala lyamutuuka ng'ate omufumbiro wa Kabaka yandiremye atya okuwuuta ku byafumba ne yennyula. Ssekabaka Mukaabya Walugembe Muteesa omubereberye we yabeerera mu kibuga ky'e Nakawa nga avudde ebbanda ng'ayiza empisa ey'ensi z'Abazungu ey'okukekkereza ebintu nga mu 2006 Bulenta 21 buli lunaku. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Ugachik Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'ekkumi ogwa Mukulukusa bitungotungo omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2005 gy'emyaka 17 egyakayita eyaliko omufuzi wa Uganda Dr. Apollo Milton Obore Opeto yava mu bulamu bw'ensi eno nga yafiira mu ddwaliro Johannesburg, South Africa ku myaka 79. Milton Obore yafa bulwadde bwa nsigo nga we yafiiranga abantu be bali mu ntegeka okugezaako okwogerezeganya ne gavumenti ya President Yoweri Museven emukkirize akomewo kuno ng'emyaka gyali giyise 20 nga giddwa mu buyinza ng'era yawaŋŋangukira Zambia. Omulambo gwa Obote gwakomezebwawo n'aziikibwa kuno ku kyalo Akokolo gye yali azaalwa wakati mu bigambo ebisongovu n'amaloboozi agaali gawakanya ebyokumuzza kuno naddala okuva mu abo abanyiigira ennyo ebikolwa bye mu kulumba olubiri lw'Emmengo mu 66 n'avaako okuwaŋŋanguka kwa Ssekabaka Edward Muteesa II eyakisiza omukono e Bungereza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Roman Tiles, amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. Alipoota eteekeddwa ekitongole ekya Gender Based Violence Recovery Center Kenya eraze nti abasajja abasinga obungi abeesimbawo mu kalulu kyokka ne bagwa mu kulonda okwayita tibawasaayo abakyala abalala basobole okubanyiga ebiwundu n'okubataasa okuddinga n'okubayeeya olw'okubanga baba mu bululu ate nga bulijjo yeeyereza omunafu yamulwanya. Mu alipoota eno eri mu kuteekebwateekebwa kiragiddwa nti bakyala b'abasajja bano bennyini nti be babaleeteddwa okuwasa abakazi abalala kubanga tebalina mirembe okuva lwe baava mu kalulu. Abakazi babayeeya nti baagwanga bangi ku bakyala baabwe nti tebakyawa abaami baabwe bano kitiibwa nga bwe babalangira nti okwonoona ssente ezandiyambye amaka gaabwe yadde nga si be baali baabatuma okuzikola. Abateeseteesa alipoota eno balaze nti bannabyabufuzi e Kenya abaagwa mu kalulu abasinga tebakyadda na wakanga n'abatonotono abakyaddayo nti eka batwalayo tulo baafuna nti ababanyiga ebiwundu okubataasa ababayeeya eka olw'abalonzi obutabalabawo anti bulijjo ebigambo tebyasa mutwe nga siggwe babigambye. Kabwejjungirawo ekitongole ekya Gender Based Violence Recovery Center Arubata Wambua agambye nti n'abakyala e Kenya abataayitamu mu kalulu nabo kaakano batudde ku maggwa gennyini mu maka abaami baabwe nti babayeeya n'okubalaga nti baasanyukira nnyo obutayitamu bwabwe nti kubanga obuyinza bwali bugenda kubayinula nga beerabidde nti senkusigula enkusigula ogw'engulu gusigula ogw'emmanga titunywe ebyokya ate bwe bijja nga gwo gukikinala.
Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti yaddenga obutebaka kimala kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu naye ate n'okwebaka ennyo bulabe bwennyini ng'omuntu eyeebaka ekisusse ate kyandimwanguyira okufuna obulwadde obw'obwongo naddala obw'okwerabiralabira. Abayivu abasomanga n'abaana abalalulalunga labba gye bamuwa gifumita n'ekkalaamu. Okunoonyereza kuno bakukwanaganyiriza Columbia University mu America ne balondoola abantu 1908 nga bonna bakuzeemu mu myaka. Ababangufu bakizudde nti abantu abeebaka ekisusse essaawa gamba nga zisukka 8 ezeekutte. Emisinde obwongo kwe busenkenyezebwa embeera y'okwerabirabira mingiko bwe bageraageranya ne bannaabwe abataweza ssaawa 8 ezeekutte nga beebase mu kiro. Abadde namuziga okutambulidde okunoonyereza kuno Dr. Seradi Shurumani agambye nti n'abantu abeebaka nga bawawamuka olw'ebireekaana n'ebiringa ebyo nabo banguyirwa nnyo nti okuliibwa embeera ey'okwerabiralabira nga batandise okukula mu myaka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula okugumbula ababaka ba Paalamenti n'abatundulizi ab'ebyenfuna olw'okulemesa enteekateeka ze ne kampuni y'omukyalo mu Italy Pineti nga ye Vinci okuweebwa obuvunaanyizibwa yo yokka bw'eti emu be mummululumu okutunda emmwanyi za Uganda ebweru. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti nabo tebagenda kutiisibwa n'ebigambo bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era si baakuva ku kye baasalawo nti endagaano eyakolebwa wakati wa gavumenti ya kuno ne kampuni ya Vinci yali mbumenyi bw'amateeka era teteekeddwa kukola. Kaweefube w'Obwakabaka bwa Buganda okuttukiza okulima emmwanyi mu bantu ba Buganda ne Uganda addamu enkya ya leero mu ssaza Ssese nga Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakulembeddemu enteekateeka eno. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kitandise enteekateeka ey'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kino mu mirembe oluvannyuma lw'ekisanja eky'obukulembeze obuliko okuggwaako. Alipoota eteekeddwa ekitongole ekya Gender Based Violence Recovery Center Kenya eraze nti abasajja abasinga obungi abeesimbawo mu kalulu akayise mu nsi eya Kenya naye ne babamegga abalonzi ne batabalabawo nti baawasaayo abakyala abalala nti olw'abakyala baabwe okusukka okubayeeya nti abalonzi tebaabalaba baagwa wamu n'okubalumiriza nti baayonoona ensimbi ezandibadde zirabirira amaka gaabwe naye nga n'abakyala nabo abasimbawo nti amaka kati gabafuukidde maggwa olw'ababbaabwe okubayeeya nti n'okubategeeza nti baasanyukira okugwa kwabwe kubanga obuyinza bwandibaleese amalala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.